Museveni bwe yali ajja mu buyinza yawamba buwambe. Bino byonna ebirala bye mulimu eby'okwegumaaza mbu simanyi bamulonda buli luvannyuma lwa myaka 5 ebyo byogerebwa mu ssiru. Kankiddemu. Bino bye mubeeramu ebyo Museveni bwe yali ajja mu buyinza yawamba buwambe. Bino bye mubeeramu simanyi buli kulonda kubeera luvannyuma lwa myaka 5 tugende tulonde ebyo byogerebwa mu ssiru. Fact nisimbawo sijja kumwogera kubanja kuba mutidde erinnya nange yansaba Kaboozi. Yansaba Kaboozi ne ssente. N'omuwa ssente. Saamuwa Kaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi. Era saayitamu era temampa kaadi ninjireka. DPTV Uganda, Dawn People Television. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga, bingi ebyewuunyisa, nga bw'oba osiriikiridde oyinza okwebuuza ddala Uganda eri ku kkubo kyettuufu. Mu ebyo bye tugenda okubeera nga tutunuulira, mwe muli omukyala gw'olengedde ku screen ng'atugamba nti mu NUP eyo NUP bamusaba Akaboozi okufuna kaadi. Bwe bamugambye annyonnyole ani yakusaba Akaboozi, omukyala oyo alemereddwa omwogera. Of course tugenda beera nga tubitunuulira. Honorable Lutamaguzi Ssemakula, ensonga nnyingi nnyo atugenda beera nga nazo tuzitunuulira. Olunaku olwaleero NRM wakati mu kwekaza n'obutaswala, amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna okusinziira ku butambi, bali mu kuzimba oba bateekateeka okuzimba ekitebe kyabwe okuliraana ekya NUP wekiri wennyini. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera, so ng'ate Generaali Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni ali mu kubeera ng'atambula atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Natunudde ne neebuuza guno mululu buluvu kiki okubeera nga kati ajula kuvunnamira mwana wa mwaka gumu n'ekitundu. Atambula bw'ali mu nkola ya parish development model. Tuli mu byebuuza ali mu kuba campaign oba ddala ali mu parish development model. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Abasajja abakulu okuswala kwalagawa, ensonyi zaabagwako buggwi oba mputtu nabo gye bameze. Of course tugenda beera nga tubitunuulira. Ndine mu Kibiho okuva ku Uganda nnyaffe. Olunaku olw'eyo tugenda kubeera nga twogerezeganya naye abeeko byatubuulira. Mukibi buuza ku bantu then ate tweyongereyo. Mwenna bali ku DPTV basaba ne banyabo n'omu wasinzira okutulaba nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo. Kuwayo obudde na data okufaayo ogobera bifa mu nsi yo naddala nga si ya comedy naye nga bya nsonga. Manyi comedy ono n'ebyekisiru tula space nene nnyo nga bagamba nti mu nsi yonna si Uganda yokka 75% bannansi oba bannayuganda tamanyi bigenda mu maaso musi bibakwatako bulungi nnyo. Kakati kyova ebintu by'ekisiru bibatwala nnyo obudde. Mesaawa zino kyabwa kyalese kyakyukamu nti yabadde 75% yabatamanyi, saawa zino yafuuse 30% yabatamanyi, saawa zino 70% kati yabamanyi. Kyova olaba nti abali bafuula batamanyi abatamanyi mu bugenderevu banyiiga nnyo n'abantu because bawali babatwala luli kati si bwe bali. Kati boolaba nga ezaali embuzi zifuuse ekizibu. Mufujja okukkiriza kululiza embuzi ezo ate bakuba ku migo na kuyomba. Nedda kitegeeza ekintu bibiri ku kimu. Either oli mulema gutali gugwo oba si kyo oli wa mputu nga bw'okyogedde. Weetaaga gwe mputu ng'emputu z'emisota zigenda na miggomika mubawe tugende. Kale katukole bwe tuti tukomewo tutandikiraawo.
naye nga nali muweereza mu kibiina era kinjogedde ekya kadi ekusaba obubuuzi yo ebibiina mu ngeri eno process y'okugaba kadi ekusaba obubuuzi nkikiriza bulungi kuba nange nali wa kibiina ekimu era kinjogedde ekyabano infact nesimbawo sijja kumwogera kuba nja kuba mmuttidde erinnya naye nange yansaba ku kaboozi yansaba akaboozi ne ssente n'omuwa sente saamuwa kaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi era saayitamu era tebampa kaadi ninjireka obutakuwa kadi osobola obwa attributinga ku kugaanako yes kubanga lwaki mbuteekawo kubanga yemboozi eriwo otegedde nga bagamba nti waliwo akaboozi waliwo neki ne ssente oba mpulidde bulungi kakati bw'otampa nga sikuwadde kitegeeza oli gwawadde yakoze eki yakuwadde mu fundraising era press conference ebadde e Makerere Kavule His Excellency Bobi Wine yavaayo n'agamba nti omuntu yenna alina okwemulugunya nti bakusaba ssente okuwa kaadi yateekawo akakiiko n'akaboozi nako n'akoogerako bw'abeera ng'aliwo eyakusaba ekya Mikayiri akuwe kaadi omukulu n'agamba nti akakiiko kaakano deeta okwemulugunyako mu butambi mu ngeri yonna gwe gy'owulira nti bakusabamu akaboozi oba ensimbi jangu otutegeeze omukyalo oyo wa kibiina kya DF Democratic Front eya Mpuuga era y'omu ku ba royalist ba Mpuuga agamba nti bamusaba akaboozi n'agaana okukawaayo y'ensonga lwaki ekibiina kya NP kyamumma kaadi era agamba nti kitegeeza gwe baagiwa yawaayo akaboozi omukyalo ono yaani tayina kyali kwa first of all ososera ogamba nti bagamba nti alina okwemulugunya kwonna kwonna akoleki akutwaleyo ye muntu omutuufu kati yakolesa ku TV ekyo kimu ekirala ekibiina mwava naye yennyini mutala yennyini yoyo tulina betumanyi beyawa akaboozi nga tebana kyebamuwa tebamwona kaadi wangi beyawa akaboozi nga tebana tebamwona kaadi naye n'abawa akaboozi kasi simanyi bakiyagaana tu kaadi yegabibwa komiti kati komiti yamutuuza nemuganisaba akaboozi yonna kyeyalina otubuulira komiti egaba kaadi twatula mu komiti ne basaba kaadi oba si kyo twali tugeze baliwa bankubira bamukubira simu nga musaba akaboozi ekirungi ate esimu yabagenda ne message abakola ki abazirina ayo abaleeta bwe bujulizi bwe basaba abaleeta kati omu aba yamusaba kuba akaboozi tumanyi nti bagaba kaadi sasa komiti kuba komiti yonna yamusaba kuba kubine kuliko n'abakyala babona bamusaba osimanyi kakati bwabanga individual yamusaba akaboozi that means yamusigira simu wa message yo waki byabirina akoleki atuyamba abire eyo ekyokubiri oyo mukyala Nakato weebuyikwe mu Rwanda mu besimba omusolo alina okubaamu ye Nakato yeyita Nakato niyo wakujuzi nti muki munyarwanda alina kwesimba Kigali kakati baba mu makadi bali batuufu nnyo kati omwoyo yakyo kati so bazo kwa basina ku ground sindalo mu makadi nyina azitume endala simanyi kubanga ye yagamba ye muki munyarwanda iya ne kwesimba Kigali na bigundi nawa jaino okwesimba iwabo kakati bo kireza nti kati ko kafate kali credible nnyo kategeera kagaye bamu mu lwabiri asolo abiri ye bwagamba anti kubanga anti soko olugire mukyala wa DF wa Mpuuga atambula n'Empuuga that's true Mpuuga bebagamba muva abedi bwanika abagamba nti NUP eri ebisiyaga era bambala pampa overall ziri mu pampa z'ebisiyaga government ya America byavayo naga nti government ya Uganda sente z'ebisiyaga kyagwa kakati abagamba nti NUP eri ebisiyaga babedi bwanika mukyala babedi bwanika mumanyi yes mumanyi oba yabiranga yabifalinga ku ye wanjisaba oba yabiranga yabifalinga ku ye nakituma ekibiina kuba yagamba nti NUP eri ebisiyaga
obujuzi bwava nga NUPC ebisiyaga government ya Uganda ebisiyaga kyaggwa kakati ddiwa bali balimba luli oba kati mbutuufu kuba ekibiina kyebisiyaga kasaazo nadde kikuwanye kati ddiwa balimba luli oba kati already ekyabasiyazi kati saazo nadde kyasaba akaboozi ono kati awo kyesimanyi kati batubulire ddiwa bali balimba ddiwa boogera amazima bali balimba lundi si yabisiyaga kyali kikuwanye bukuwanye oba kikuwanye bukuwanye tekyebisiyaga batambula na mbeera eriwo kati tubulire ekitubu ekiriwo batambula na mbeera naye nga omukulu Mbuga alina obuzibu bunene nnyo bwetulina abantu batambula nabo atambula ne Bwanika ng'atambula n'oyo ne alien skin alina ekibiina tuwe katambika alina ekibiina Abedi Bwanika yavudde in fact nga tuva ku mukyalo oyo kubalumiriza anti kakati chairman Nyanza amulumiriza nabo yalumiriza kati osobo baga nti nonyanga justice oba nonyanga obwerufu ngoli mwerufu kama batali werufu tetunza batabajja kadisi true katuba tuwa time ya bwerero ate empugo obuzibu bwayina n'ekibiina kye ali bubi ali bubi kuva ku muntu okuba n'ekibiina mu Uganda limu abantu 409 wadde batuga banna mukaaga nova ku musajja okubeera nga ekibiina kyo ky'olinaye nga bwagizi bonna n'abagizi bonna abanyi mu mutwe obato na kibiina muganda nga Uganda 409 nga bawagizi bo obalina mu mutwe Bobi Wine agenda ayogera ekigambo ekiti oba munaga ku Bobi Wine ekigambo ekiti akuddamu nabanga avudde mu kiyumba kitofu nga Bobi Wine tamanyi nakoye minga yero yawe ne buli oyo yavayo okuwoleza Mpuuga era amanyidwa nga alina kuba ye bulungi kati Mpuuga abantu babamanyi mu mutwe kitegeeza mu Uganda ennamba talina mu kibiina bwe bagezezaako okutongoza ekibiina abataxi basigadde babanja basombya abatamumanyi bo bamubanja niye abamumanyi era abogezibe kala omukazi watu oyo ndali bamwogeza ayina abaana bamwogeza mama bamusaba tata yamuwa kadi ky'okutuzaala nga tata yitamuwa kadi noga nti omuntu akuwa kadi ogenda mu kirooto kyo yo mumma ntana kyakuwa akuleka n'enviri bwezityo ng'omuwera bwereere mama olimba abaana bajja musabye omusango bulungi nnyo omukazi oyo omukazi gwe nakati oli mubi olimba nnyo olimba twandogedde tino ekyo ku TV so kakati Mpuuga Mpuuga alina ekikolimo alina ekikolimo kitya nagamba dde abantu Mpuuga ajja kubeera mulala mu kkubo nga nenga mulala ali smart wangi ebintu byeyisa n'ebintu byayogera ye alina omusango gumu gwavunana Kyagulanyi otutegera otya nga tunakusula kiguwo twasula gundi nesula DP ekiguwo nesula Mbabazi ekiguwo gwe gwani omuyaayi obuyaayi kakimuluma nnyo otumanyi otya nga ffe tunakusula kiguwo omuyaayi akalubye kakubulire abantu Museveni atadde ssenenye nnyo mu kusuula Kyagulanyi n'okumukola byonna n'okumusula wansi Kyagulanyi azitowa kilo nkaga kiri 7 wali kati 7 zazitowa kuba tadeka basajja bonna abanene abo nesente nnyingi ezo n'amagiko niyago gamulime yetise ekintu ekibazitowulirage mazima gokka weetaaga ekigambo kimu ekyamazima omulimba ojja kuba ozitowa nnyo nga byona 3 neziguwali nezifaira bwerere bazirira bwerere ne basaba amajere gagwali negafira bwerere ne basaba abayivu abateeketeeke nebafira bwerere lwa nsonga ezi kilo 7 mu nyaza ayina gataka amazima geyetise mukibi wangi Mpuuga yabulwa abantu mu kibiina abasobola okujja ovanga ku muntu agamba nti tulina okukola ekibiina nga kiteekateeka abakulembeze naye ekibiina kyetumbera NUP kyakisiru ekibiina kyagamba nti ekisiru nga kirina NUP School of Leadership nga ye emyaka gyamaze 2 mu byobufuzi talina wadde gwe yayayiza n'ogu twatandika obalaba nga ali Mpuuga Bwanika bakasibante bamabikke bamukaaku nga mbanga naye amazi mu byobufuzi beyogeddeko omuntu ogu yuyite nakakande niyo banku Kyagulanyi amaze emyaka 4 mu buyindi byobufuzi nga sooka ne presidential candidate abawera 4 oba 5
noga Kyagulanyi kati vambi obufuzi bava kati Kyagulanyi mfunyemu obuzibu nga Joyce Ssenyonyi yambala yingirawo nazifiitingamu mugenda bulungi nnyo noga Joyce Ssenyonyi naye ofunye ofuse bize Lubongo yayambala tukole ki tugende zona fesi mpya zitogerako nenkadde zabali badibaze nga muwanga Kivumbi yambala tukole ki bulungi mwali mu bagaluli kati sazi na position tufu wakati mwayimiridde biganye namoze kwa ki songa yani nkola ki myaka je tugako giri emeka 5 jokka kati gwa mazeni myaka 2 nga wajja ne mukaku nga sebe cyane ne mukaku era sazi mu myaka n'ekitu n'ediye 2 esagala muma muli bubi I'm telling you omwana yabuuzaako nti ibali ku Baba TV obana nabuuza naye mukaaku ogwo omutwe gwe gusale kubo oba oyinayo omulala ogusale kubo gwe ne gukuyamba bujja muyingiza tulero ogwo I'm telling you alright kale tuveeyo la pano yiyo abo be bagezi labona alinga ekiwojjolo ani oyo aliwa wali mukaaku ono wetete alinga yingide mweri yingire ne banange pugo ine kibira tata lano yeba yabazibite pesa vako bantu asikuba ku bantu enda bagamba real change omanyi njogera bwentyo abantu bangi basibiddwa abangi battiddwa abangi banyigiziddwa olw'okufuna kw'abantu abo kwa senga tugenda bitumanyi ffenna bwe omuke ebiri mu mutoga abantu nebitiise ku bantu abo Museveni mulekali nga atudde nosogoba embwezo ko oli mukadde talina kadduko jja musanga nosokotola bana balina magadduka abasajja abo babi togeza obusungu temanyi tubujje byamanyi nawo omanyi abantu abo babi bano mbamanyi mbamanyi 10 ku 10 era muna Uganda yenna yali eyo ayina essubi muna yabufuzi yenna kuva ku muntu beneficiary okunyigirizibwako gwesigameka akunungule kwegamba nga ye beneficiary okunyigirizibwako ye nga mwafuna tova nti budget nyizigana kuyitawo ne budget ya state house tegana nkuyitawo bulungi nnyo budget supplementary ejja because lwaki baziwabo wabosoni bunyuma lwaki ayijitajja oba kwa 5 gwe ira bisedia sentence ayijitajja kuba jiji ya Russell government zekuza tadde watu ezimanyiddwa choya kosa lafisa edit lafisa audit musene ngati abireke koje bakoda babuze bajja kunjogera kituufu nja swala so alright tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dua munonyeko mukwano gwange gwayina ebizibu ebyenjawulo ku namba y'essimu esembe y'olusanvu 10 asobola okubeera nga akuyamba era kutaasamu ebyo ebikusumbuwa kyatasobola kukola ajja kugamba ekyo kireke sikisobola wabula kyasobola ajja kugamba weewaawo watuuse dda ye Sheikh Ashraf omusomi era omulombi w'edduwa munoonyeko muganda wange namba yo gy'olengera ku screen wansawo asobola okubeera nga akutaasa teweesiba mu nnyanja ya bizibu abo b'otunuulira beweegomba munnange bo baatereera era ne bategeera n'ensonga enkulu ebyali bibasumbuwa ne basobola okubeera nga babitereeza ndi ne Mukibi Hope ndi okufa obufi era ava ku mukutu gwa Uganda nyaffe akwatematemera ensonga n'okubeera nga alambika eggwanga lino Uganda mu butuufu bwalyo week ewedde era ku kibiina in fact eno yennyini ku kibiina kya NUP waliwo okubeera nga batongoza okusonda ensimbi mu kutongoza okusonda ensimbi zino balonda akakiiko k'abantu 3 akakulirwa omukulu Balimwezo engineer Balimwezo yayita banne bwe bamulonze nabo n'abagamba bagende babawe essaala babateekeko omukisa awamu n'amasannyalaze basobole okulonda okubeera nga bakuŋŋaanya bulungi ensimbi yoga nga bagenze bafukamidde wansi ng'essaala bw'ebeera nti Mukama Katonda yeetaaga okwetowaza okakkane ne bakkakkana n'omukulembeze n'enakkakkana bino nno bizadde ebizibu ebitagambika mbadde ndaba omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko avuddeyo n'agamba nti nedda tekijja kukola nawe omusajja gwe tubadde tuwa ekitiibwa Engineer Mulamba n'ovunnama wansi olwaka tiketi Muhammad Nsereko n'agattirako ebigambo biyitirivu nnyo
agamba nti bali mwezo yavunama lwaka tiketi era awunzisa agamba nti mbutuufu eggwanga lyaffe lyetaaga kusabira Muhammad Nsereko bw'atyo n'ebirala byagasseeko tetujja bigendamu nnyo abuuzizza nti ekitiibwa kyo kireseewa ng'omusajja abaana bo n'ebiri bwe bityo okusinziira ku ye tebyakomyawo n'Abedi Bwanika ne bw'atyo n'ajja n'atugamba ekintu era basuubirwa abasuubirwa n'Abedi Bwanika kyekimu kye yakoze ne n'avaayo n'avumiryanga omugambaawo nti oyinza otya okubeera ng'ovunnama wansi n'osinza ekifaananyi era n'atugeraageraniza ku King Nabukaduneza n'agamba nti bali mwezo amazima gali nti twabadde tetukusuubira kubeera ng'ekyo ky'osobola okukola okitegedde n'ayongerayo era bonna bakootinga ekifaananyi kimu tubadde tukyali awo ne zireeta ayongedde era n'aleeta wansi tubadde tukyalo ne zireeta omukyala gwe bayita Stella Nyanzi nga wasuubirwa era ne Stella Nyanzi naye n'ayiwawo kwegamba bakutte ne batwala nti abantu abali mu NUP Kyagulanyi bamwagalako kaadi naye mu kumwagalako kaadi ye yekusukulumiza kwegamba afuuse nakube yetwalanga na Katonda Stella Nyanzi bye bigambo bino ebyasobola okubeera nga bw'ati ayogera emirambo egimu gye basala gye gye bakira ddala emirambo egimu gye base twanagiresera gye bakira ddala Katonda wange njagala naye abantu abamu basana kuwabira mu kkooti nakuba simanyi kkooti kiyinza boza kubeeza abantu zakyekubira Abedi Bwanika ne banne ne Muhammad Nsereko impersonation kyeki impersonation okwefuula kyotali okweyita kyotali batulimba nti bagezi batulimba nti bagezi impersonation ebakwata si bagezi batulimba bagezi byekisiro omusajja Nsereko omumanyi bagezi nnyo byekisiro okay era okupangira lukwe bagezi bwekuba kubba bagezi bwekuba kukumpanya bagezi bagezi nnyo mbitayamba nsi bagezi nnyo mbiyamba bo boyogerako Nsereko ajja kuwa president ate era gwoyogerako waddemu okwegwanyiza kya buntu naye Abedi Bwanika ensonga eri egi omuntu era nga mugezi n'owapitu wakiraba oli yagambye tulondeddwa akakiiko netusaana okusaasira tusaba okusabirako nebajja mu maaso ga president balaga nti mutugola nti mutuukirivu yagalako bituufu abasabire kyokka naye n'afukamira abasabira ani Katonda kati yaba yeefuliddewo Katonda wabba wamufuye wamitiddewo Katonda tali abasajja basiru nyabo ko omuluga nti tusabire kira nti alina gwasaba era n'oyo gwennyini wasaba basabira balaba nga limu obutuukirivu era n'ensi yonna aye watugamba obukulembeze buva eri Katonda kati oyo ye mukulembeze yakwasa obukulembeze Katonda gwasaba abasabire kitegeeza ye vision bearawa gwe basaba abasabire kati bwana atenda omufuula ye nga n'ayogedde akigedde bulungi nnyo tusabire kati Abedi wagana Bobi yeefudde Katonda basigala Bobi yeefudde Katonda nga n'owapitu wakira nti bali basabye basabira kati awo ngamba nti bagezi bwe tuvuddeawo ne tulaba omukyala Stella Nyanzi nga naye afukamidde omuntu eyambula nasigala bwerere ku kampasi enamba olwa abaana basomesa tomujja kadiisi munagani emirambo egimu gyeke gyebake omukyala yeyambula butereevu nnyo nga ne kamera zimulaba mu maaso g'abaana basomesa Makerere ku kampasi nagamba nze nalongo ndi mwimuzi sitegeera statistics zafuluma mu 2014 nga baga nti banogana milioni 14 balalo tebatwawuliramu omanyi nti nno kati awo Nyanzi afukamidde maaso ga Katonda naye ati twebuuzizza awo ye afukamidde mu maaso ga Katonda omuntu bagamba nga nti siya mugoyo naye mpumira nnyo omunene bijanjalo nga ntalina magezi basana kibooko sirya mugoyo naye mpumira nnyo omunene bijanjalo mpomerwa nnyo lumonde n'ebijanjalo mugalamiza omukube kibooko kakati bwe mbadde nfeffetta nga ngezaako okutunuulira abantu aboogera bino ngudde ku mukulu Abedi Bwanika nga naye mu maaso ga Kyagulanyi avunnamye ku kitebe kya NUP wennyini bali we babadde naye nga wavunnamye osanga omuntu nga akutte ekikopo ky'obuugi
Nganyirako popcorns oba kitole kya kawunga nagandi balansinga diet olwokuba kimu kiri mu mazzi yoyo yenyini mutuweeko mu ddogo tegati bagezi nyombi ekisibu oliwonyi kaakano mukama nga maliriza njogera n'ettaka lino kubanga lirina amatu gwettaka gwe erya Uganda nkulagira mu linnya erya Yesu golokosa amaanyi go olwanagane na buli abadde atukijjanya gulawo akamwako oyo omumire kubanga oyisobola okumumira gulawo akamwako omire abatemu gulawo akamwako omire ababbi omire abo mukama abakijjanya eggwanga lino nkulagidde gwe ettaka gwe olina amatu kubanga Katonda ayogera naawe n'owulira nange ng'omukiiseewe njogera gy'oli gwe ettaka gwe bayita Uganda nti yambala amaanyi olwanagane nga buli ekibadde kirumya eggwanga lino ate ensazaamu byonna bye baali bakugamba okwongera okusiba Uganda ebyo nkugamba toddayo okubiwuliriza nkugamba wuliriza ekigambo kya Katonda azze okununula eggwanga lino azze okuliyamba toyambe muntu yenna nga nze tunyaga toyambe muntu yenna nga nze tutemula toyambe muntu yenna nga nze tusiba toyambe muntu yenna abedibwanika omulabye kano bajjanga embiwe zina okubeera mu nvi nazza ku bulevu era bakwawudde mbalala kano bajjanga embiwe zina okubeera mu nviiri nazza mu bulevu wokka abakwawudde mbalala eitha mu ntegeera oba mu ndaba y'ebintu abedibwanika mwawule si wa bulijjo mugende kompola ayise ettaka limire bonna talina matu wasabye alina amatu n'omumbo basabira agambye liwulira bwagambye muntegeerayo oba liwulira nnyini lyo yalitonda so siye ono bano baawukaniddewa neyinginya bali mwezi kozi bamuvumira naye nabo bye baakola oli yasabye musabira teyagala tutuwa omugeza gwe Bobi Wine oba Kyagulanyi kuba naye naye tagulina kuba naye asaba musabe yegere ntisobola kutusabirako nono ye asaba lutereevu nnyo ettaka gw'olina amatu gwe ettaka ddyo olina amagezi ag'enjawulo okusinga kuwanika kyova olaba byatuyamba tolaba nkoka tiko nga kameza mu kkubo nga koka weweevu naye kasize ettaka likaloba batugamba ye kennyini ngaasaba yatugamba nti ettaka lino limira ababi lyamiza ababi ku NUP nga naye lyamumiriddemu babagamba dda NUP ennyanja temenya kifu kidda ku ngulu so bebo basajja bammwe abakulu kikateko nti abakulu bebo abakulu abafa upstairs kino ekitundu tekikola kale bebo ndowooza tuveeyo olunaku olwaleero ebyemponanga we bitagwa mu Uganda amazima gali nti simanyi kiki ekiri obwongo bw'abakulu abakadde abatwala eggwanga lino bonna abali mu myaka egikuzeekuze endowooza yo mbutuufu nze yankyankalanyeeko bwe ndabye nga ba NRM oluvannyuma lw'emyaka 40 nga tebalina yadde ekitebe wabula balina obutebe NUP we yateeka ekitebe abakulu bali mu kusenda nabo we bagenda okuteeka ekitebe we baagala mbu okuteeka ekitebe kyabwe atulaba era atugoberera kyolengera ku screen wekanye awo NRM we yagala okuteeka ekitebe nga bwolengera amabaati okuliraana ekitebe kya NUP ekawempe mukiibi kino kitegeeza ki bw'otunuulira nga abasajja bakutte ekitebe kyabwe baagala kiteekawo okuliraana NUP golowooza ki kyolowooza ki ekikujjira bannayuganda bagenda mu kalulu okulu n'omukulembeze waabwe bakulembera batwala mu maaso baga nti Obote yakolanga ebikyamunatta abannakola byeyakola byonna wadde tubikkiriza ne bye yakolanga yali chief campaigner w'okumusula mu biseera ebyo ka chief campaigner wa NUP mu budde buno ye NRM ye Museveni ye Muhoozi era mu bantu abazze mu kulembe guno benga Katonda nti we bali kujja
Tuvuddeko? Wetuli nnyo. Bantu benne baza Katonda nti bali kujja ne baza nnyo okujja kwa Muhoozi. Ate agwamu bigwe nali nnyo mbirinnyo. Kitaawe yazi akweka natuleetera omwana tu. N'abirinnyamu n'agwa n'ayimga nabyo nabyanjala. Byonna mbitegeera. Kati saa zino ena mukyekola ekitulaga nti Uganda bwe kyebaawo tebankona opposition. Eno yeso. Naye NRM kirungi kyayo. Kati chief campaigner waffe mbi tugenda okukola. Bino nabye kwa kutunyigiriza kola buli kimu kunyira kyagwa nnyo omuntu abikyalina okukola kyonna ffe campaign zaffe zinga eziwedde tugenda nnyo entuufu nga ffe zitukoledde zisinga obungi. Tuza kwa kintu kifaanana bwe kityo myaka 4 tona bala osobola kugula n'obo oyo wagulawo kuba erikuza ekifo ekyo kugazi weno baamukubira essimu ne bamulemerako okubaguza ali n'agana buganyi ne bali bagalira ddala kyennyini eyokubiri obali bagalira ddala baamuyita n'omuwa sente kubisamu nezaffe emidembe naga natunda dda kakati so bakoze ekyo bakole nete bisatiza bakuuma zino banazikuuma bakafulawo bize nakuteka obukuumi bw'amaanyi kulemesanga bwe bagenda ku NUP nebe naba bikole fenze bitukolera mukibi bwe ndabye akatambi ako n'ekikolwa ekyo nzizemu nembuuza bye bakakola okulira na NUP tebimala boga mprotective vote nga bagambye edda twabanga mbere banga kenge eriyawe nga abantu becha mu kibuga ne balanga ko top kasika kofe ka ready ka military era ready top ngamaji akola ki misinde ngamaji osula kati yantuliza mu 2026 wetugenda mu maso protective vote pira bitu baitwa mu ngalo maso amaji galina naffe bujye tushimanyiziza amaso kibuga kujayo ki nyonyi boje nyonyi ziga kuba bizimbe byabwe naye kiche kyatoka ku NRM mwami Museveni we back emyaka egiyise abadde musajja yes nga akola byakola ne tubitegera ni abadde mwegenderezaamu anti kukulira Muhoozi abigwamu tosobola kujja kukola kino nga n'omutaakira muzabwenkanya nti wano muzze disorganizing nteekateeka za mfundezo wera nti fenga abadongo buli myaka 5 music yakyuka either mu nkuba mu nnanga mu nyimbo oba mutegeka kati buli myaka 10 bannansi yonna si Bannayuganda bannansi yonna bakyusa endowooza mu myaka 10 Museveni ajja mbyobufuzi bya Uganda mu myaka gya 6 gya 7 yes n'asinza abaliwo amagezi myaka ya 8 n'abatuulako sigeza myaka gyamala mu bungu mubo yisuka mu 10 kati myaka 10 mu 9 naweze myaka 10 mbuyinza idea zili zayigirako mu 26 naweze myaka 2 buli obyo mmeme cyuse ki mu 9 abali ku ntalo zide zali wedda bali bakyaliwo abagamba ffe bane muleke tumunje twava kituufu kamu 26 ngawakendedde Bannayuganda bakyuse ndo yazanga ideas yakyalina ko mu 9 zizo mu 26 Bannayuganda abali sele bya 2016 katoza kunyumira cha obote tena cha yankolo obote yakola ki saliwo yebikola bo byanyiza byamanyi byaliwo nzo obote yavuga ke myaka eji yesatu sategira kajendekedde twaki gino kale 2026 the generation is nya ku ideas za muntu ogu kasaza no bitebeza kwa kuja mu mbera je tuli musawa zino muchusize ndoze myendi emeka ne jajjawo yali ne tatawo yali oluli yafa ne jajjawo yali yakaki li twakulira kangambe kintu kimutakulira ngomuvuka atakamya kuba mnano kuba muvuka kasaza no kwa utakamya 14 neto bachuza mbitabo kituufu kuba ibintu byolabira izbyolabira ku myaka 25 kubira bya 18 lwaki ndawanigenze empola covid yaterezaawo nti omwana yasoma mu senior 4 covid naime myaka 2 kusoma kwagaana myaka 2 kwagaana nakola nene yeyiya byanedde ko myaka 25 bisembera waki wali kasaza boloza kumuvuko olimba ono mulala goli na yeyoyo byabya ku myaka 3 myaka 18 wakola ki ababiraba 2 international network ekola ki kwerinyo eyamba kasaza mu bagende Japan nagamba mu Yongereza nagenda wa kusimu ki kusimu eno kati abantu ebintu byobalaba tibanga manyo nti in the state whereby politics versus reality buli muka ina gola ayane chuka his in reality kati gureka politics wo kwa watu bazabuza nkuvedda GDP abade wetne kata percentage wetne tigbuni
Bekano zabye. Ngene banyonyola tobitegeera. Ndo zabye ebyo. Kakali musala tobira bayo Nenga GDP babagaya kugundi wa percentage bwati nakuza wansi ground rate nakuza alibona bot gobo weddeyo. Kabobi nabiza awamu ate mutawana bobira bo biyogera. Biri wano. Byebyo. Mutambula nabyo. Government ya Uganda okuvedda. Wabanga basubuze mitwalo 3 mu kibuga. Ngava mu biyone 10 ezomusolo. Bwana babago bana bayikawo hamu n'ekigunda banne no wabiyone 10 nezi. Bali banana babasendawo. Kali government ya Uganda ne economic growth. Twatu kwa bombi kubera kabuka tukunga 12. Nenga wabazama mu bantu mitwalo 3 kaziva bantu ameka basatu. Notaba mirimu gyose. Nenga economic growth yo bakoze ki bagirangiridde. Kakati bino byonna Mwami Museveni akomawo ekisanja kya 7. Obizu byerere. Baba akomawo ekisanja kya 7 avuganya n'omuvubuka we yakwatira obuyinza ngono yalina emyaka 4. Yine emyaka 4 zina emyaka 4 n'emyezi 9. Gwaine emyaka 4 n'emyezi 9. N'emyezi 9. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina 4. Now mbadde nina akatambi nga tugenda mu kalulu kano. Mwami Museveni ali mu kutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kati atuse ku level agenda nju ku nju. Ejja kwa bulungi. Ne bali mu kwekwasa nti ali mu kulambula parish development model. Mbadde ndaba akatambi ke mwakoze story gye wakoze ne Honorable Rutamaguzi Semakula. Nendaba ng'ejja bulungi wano. Bannayuganda bagenda okulonda njagala buno obubaka bwa Honorable Rutamaguzi mu bufune. Tusaba obutuwe. Museveni bwe yali ajja mu buyinza yawamba buwambe. Bino byonna ebirala bye mulimu ebyokweguumaaza mbu simanyi bamulonda buli luvannyuma lwa myaka 5 ebyo byogerebwa mu siru. Kankiddemu. Bino bye mubeeramu ebyo Museveni bwe yali ajja mu buyinza yawamba buwambe. Bino bye mubeeramu simanyi buli kulonda kubeera luvannyuma lwa myaka 5 tugende tulonde ebyo byogerebwa mu siru. Era bw'obeera ngaawo n'olowooza nti Museveni agenda kukwata obuyinza bukuwe nga yakwata ssemateeka n'akuutiza nnyingo ku nnyingo n'ajjawo term limit n'ajjawo age limit kati akoze n'etteeka ly'amagye ng'oli awo okyalina obwongo nga motherboard yo tekutukanga. Nakugambye nti kompyuta kyefa nga tosobola ekitakanikwa mu kompyuta kiri eki motherboard ingini yonna befudde. Kasita motherboard ya kompyuta efa the only solution sula kasasiro. Bw'oba ng'oliko ekirowoozo mu bwongo obwo omusajja yawukwata obuyinza n'abuwamba. Kuno okulonda tukuba kuteekateeka. Naye it is a precursor of the revolution. The real revolution. Kati etambula. Era ensonga lwaki bakugamba nti akalulu kano ke tugendamu bakeeraliikiridde nnyo n'okusinga kubanga tewali kazannyo ke batazannyeeko wano. Okulonda ne kutuuka ne muba mu kulonda ne bakugamba nti abululu bwe Wakiso ne Kampala tebwalangiriddwa bwatuuse kiro saawa 6. Do you know why? Population ya district ye Wakiso ne ye Kampala bozigata it's an equivalent of the total population of Western Uganda. Yonna bogata district ye Wakiso. All right. Tanaza kuwaye. Ebigambo ebyo bya Honorable Rutamaguzi. Agamba nti okulonda mu Uganda tugende mu kalulu mu kibi. Mbo tugenda kulonda bino bya kisiru. Ani kati togasa ekigambo protest. Kitabaddeeko kyagatiddwako. Wensonga yadde mutuufu. Wo ekigambo ekitambula nga tekisuulibwa bbali. National Resistance National Resistance Army. NRA ne NRM. The word resistance tebakisuula. Resist. Capture power. Consolidate. Kolebirala. Kati embeera tulimu emigo egivuga na buli kimu ekitambula tegera kye bayita obuyinza. Bamanya obuyinza betegefu okutta n'okukuba.
batamanyi manyi gaabo geroba libadde atubba ekintu eki kabadde kalulu bagenda tubba ebintu ebi kinakyo ankale NUP kibiina ky'abantu saa zino gavumenti etumye sente zaayo because ali nayo ntuufu naffe tuli batuufu zigaana because toyinza kumpa sente ate nkulwanyise kwa bomba sente tulina tukatula mu lukiiko that means there is do's and the don'ts bwaba bivaamu ebyo kiddiza bananyini kyo bwo kiddiza bananyini kyo baso kyeberezaawo kafeego tuliko wakusonda sente kuba sente zozeetaagisa teri revolution ya bwerere buli muntu leete kyosobola kiteekewo bw'omala genda ononya akalulu bw'omala kakube bw'omala kabale kakuume bw'omala basiriwaza kalonde batubye ebintu ebi batubye amaanyi batubye sente batubye n'obululu bwaffe kalulu tubadde balanja ekintu eki katubanja ebintu meka amaanyi gaffe sente zaffe nakalulu kaffe this is protesting vote lugendako so don't leave out so kitegeeza nti everything has a price Museveni wabalya byalya mumuleke yakwata ebikubo mu myaka gya 8 nakwata abantu mundu abiri musango ne banda ana musango babali ne batambala government namba nga government inatanka ne mundu ngaiso eriyokufa naye kona yakubala naganta obakufa mfe obakongola kikampangule na pega price eyo tiwabalya byalya mukoleki kukola ekintu kimu ne Rwanda resist as him mujje ko buyinza namwe bufuko ki bwammwe ekigambo twalwana twakikoye kikitubonyabonyeza katuwane fennange eggwanga tubanye fennange eggwanga nga batugenda maaso ne Honorable Lutamaguzi oyo bw'oba osobodde tufunire ku katambi ka Benjamin Katana alina statement gye yakoze ng'agamba Alex Waiso Mufumbiro nti obuyinza tubunoonya ne bwe tunaabukwata tulwane nnyo kakasa nti ffe twalwana tabeera ku mimwa gyaffe so njagala kwebaza Honorable Lutamaguzi oyo y'omu ku babaka ba parliament gw'osanga mu parliament ng'ayogera n'omusanga mu lukubo lwa parliament ng'ayogera n'omusanga ku TV ng'ayogera anti walugave abolugave bakola batyo ffe tetuluma mu bigambo mpezi ng'oli musiru obanga akusobola obusibi ffe bannansanga ba Buganda eno wamu kubo bige bitano byasooka jjaffe mu kibise bukko yajjala kintu kintu era batula ku lusozi nnono okukola amateeka ga Buganda ennono ya Buganda n'ebige ebirala bitaano ng'ebyali kati ffe tulina akaliba akendo kabira ku mukonda mu kibise bukko nanteetoololwa yakulya n'ekintika ky'olugave njagala bw'onaaba ozzeemu okusinkana Honorable mugambe muwagala nnyo kale mugambe muwagala nnyo ekirala kati kirabo nange nawe mugendayo nja kwira tugende fembi osooka okimugambe nti waliyo omusajja nja kimugamba nawe nange nakumusinkana nja kwira tugitwala y'omu ku basajja be neegomba era y'omu ku basajja abaasigaza emitwe gyabwe ng'agwetisse ddala guli wathe era y'omu ku bantu betugamba nti gibajja mu mutwe simigejjo wakantu gundi kyayogera gundi onani na lukola yagamba nti omuntu omu bw'oba ng'oli mugezi nino kiza nti obusibe obunakuwa emmere n'osalawo okola mugezi okozesa obusibe bw'ofudde ekyokulya kama yebasifu era bagamba once you pay to be a fool your intelligence has to matter ebigambo bya kansi ebyo nabiwulira yali abigamba yali kubukedde so bw'oba tufunidde aka Benjamin Katana sooka okatuwe tulyoke wangi abaana abo Benjamin Katana Lubongoya wona omwana w'amawulire bamuyita Jona n'abalala mu Western Region tusaana obebaza amaaka ensuso wadde abantu babogerera naye abaana beetisse Western Region ku bigabega byabwe bo balengera wala baga nti basajja bali ekyo bataddewo eggwanga lyaffe kiza tuleetera obuzibu bo balwanirira ekyo bantu abakusanga bwe bali ko bo balanga abasajja bye babalaza kya kuzikiriza abantu baabwe era bo tebatunulidde bo olunaku lumu bobi yalinawe yali nga batambula Jona nga ali ku kamera ali naye bw'ati
Jonathan Asinjusi meya kuba samasasi nakuba chia gas awo wali bobi wani wakuba ekintu ye bobi nagwa nayimuka jina wala kimukonye jina yasula kamera nakwata kumudana lya bwati timfude jina na ndamanga awunze naga bakuyo omusajja nze tebankuya tengaze ndi munankole singa digamba ndi jina yawunga ga ndi munankole ndinga bali musajja mbadde naye bamukubenze tebakoze iki tebankubye kye kintu eki Bobi understand yamanyi neye yali mwalekirivu nnyo abantu abo yalekirivu nabala banja basirese ranyanyo sabanya bana bwa western muve nnyo mwogere ku nsonga zino ezeggwanga nezibafudda babikoma ko ezikuwate wa mozo nasizigenda bamwe bantu bala babona abone mu east gundi mu western region tebalonda tebasalawo western tebalonda goza lwachi bantu bagenda bagandi katana gundi lwachi lubonga tadda yewa goza lwachi bwavugana museveni ngali munankola avayo na deni eliteri kulonda mama Jone Mugisha ali ludawa yali yafa manje chamuta bwovugana nda Museveni ngoli eri mu western region kizibu nnyo bulamu kwanga bulamu yabula bayo nagera mazima adukira Kampala eno eri security ninga abantu abo bali mu binyo kyobaba bana basi ba mutima wone mbozi kunyumiza of air kulubongo yoyo olaba ndaba abana kukuba okwo aba bebigaali abana abo bana babeeyo mu western bangi twakulima nganti bali bulungi basula kukuba ina bingi ni oli wajja nakunyumiza western olwokuba yali mu buyinza oyinza okulowooza ndowooza n'ensuku zaayo za seminti so utamakuza ajja kiganda sajja ajja mu lugabire mwabalabanga mu kinambo evidence nebuze takalire ruwero nebuna sawa samula bali jja rudawa ye balanye takalire balagawa wala famu zabasiye nezi yese paini wali gundi na wabo bagula wo decent bazijja rudawa umusajja fega nkubulire Uganda ne obuze bungi basajja batubanye mwana kira mukago yajja kira musawa musajja nagati atuweza kuba na sente za gwanga zilika kifanyi kyo muntu Uganda sigala Uganda olokuliko boti ne bakyusa sente milioni okwameka kasanvu yeah lwatu mukyenda mu esanga sente ziwezeewo ne balumba Rwanda abalina emundu nesente na buli kimu bazijjawo zali sente zamu akasente ke bakyusa abasajja ke kabayambako okuwamba bagende gundi Rwanda nga bali bulunga sente bazina bayine mundu bakumutata ne ibayo okwandi ye mutuuse saza mabaye tolode wafe wana otyanga muko tuina olutalo lungi nnyo bana Uganda fe nafe nokozokiramu ne occupation kutunula saza no tuli wana mu makindi buli kipande ekiriko yero kuliko bakaita batugume bani bagana tukulembera fe mu Uganda baje batukule ki batukulembera kino kizibu nnyo ogende bajja kuli agulu nga nawansi bakulembera obenta kalyo nga ogende mu koti nga kyaba nelisiwone chairman omulamuzi namwe mwakalu ekintu kibaita okubola kibi okusosola kibi n'okubola kulungi ojja tukulembera oli mwana wani ekyo kintu balanga ekibi kasaza batukuma besimbi wano bani genda olabe mu kibi embalala tekisoboka nga ne gundi bamujjayo nani ngoma ngiwe bamujjayo mugaga wembalala ngandi oli mugaga wembalala business yokola ne mogende Saudi Arabia ne mogende Dubai bananyini nsi batono kataba gano bananyini nsi batono ne leadership yo yensi yawe tojingiramu jankola business yo wo musolo zago genda ne leadership yensi eyo kaliso awo tunula nnyo Buganda eno n'amanga nga twetolodde gano tuwa mwasulira gadi bantu bange twasula gadi on top of that ebyava kada tugasewa mu fenange neba indigenous Uganda zino kufunula nnyo nobo okubakalulu kawo omuntu enzalwa bajja kusalirawo ku kyalo kyo ne mu nsi yo okanula amaaso ngo waya kalulu kukala ki abantu bagamba nti bava mu western region si baya no bayi basuka border basakatuna beyongerayo masajja bajjewa mmwe yetumagwe tuline mu Chibi Hope asinzira ku mukutu gwa Uganda nyaffe era gyakakalabiza emirimo wakati mu kuweereza eggwanga lino olunaku olwetwamukyazizaako wano ku DPTV Uganda
kubaako bye tugaayamu bye tumulungula wamu n'okubeera nga tutunuulira sife bagezi abasembayo naye weewaawo tukkiriza nti tulina ettofaali etusobola okubeera nga tugatta ku nsi yaffe gwafunyemu mu mboozi eno nga olaba aliwo ebitateredde tukontakitinge tutegeeze wawe tulina okutereeza niye okakasa nti otutereeza mu bituufu so si kujja kututomera so tubeebaliza ddala tukyagenda mu maaso twagala kubeera nga tuyingira ensonga ya iPod muyingire nalabye ekifaananyi ekyabakulu aba opposition nga batudde senkagala abali mu maaso ne mbooza nti Mukiibi lowoozaamu nga entebe wakati awo watudde oyo owa yero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waatudde kikafuuwe lowoozaamu nga Joel Ssenyonyi waatudde tokisoobera Lubongo yanga atudde awo omusajja abalannamyemu bagamba nti bagenze kubeera nga batuula Mukiibi nannyonnyodde abantu iPod ne National Consultative Forum olunaku olwajjo nkakasa bamanyi ekifaananyi kiraba ekyo lwaki bali bakutte empapula ontakutte empapula kwama iPod bana bamwenkanakana lwaki bali onasomesa bali giki ate mu Uganda tulina ekizibu Mukiibi nti omuntu afuga eggwanga lino yawa ebiragiro mu palamenti yawa abalamuzi abo nga in fact abawi b'amagezi ye yabawa amagezi tebamuwa amagezi wakizinze dda wali nti omuntu afuga eggwanga lino byonna babizinze kati abo abali awo bonna tewali kye basobola gambye ku TikTok yawada kwa simu hello Uganda esesa manyi Uganda ensi omuli investor batanda sente koli nze nkwewuunya Uganda muli badivisa bakateka twenda magezi ati alimu ebintu bingi nakanseseza waliwo akantu Morgan kobadde watufunidde akatambi akabadde kooleka aba opposition engeri mwami Museveni gy'abafugamu kabadde ka video ekigambo kiri nti abagamba nti opposition sasa opposition abagamba nti opposition akantu kali kabadde omusajja abadde asika omuguwa nga kuliko abaana bangi nnyo eri nga bamutwala yes webale nnyo akantu ako kalaba kakati ali wano ye mwami Museveni bali abangi be bannabyabufuzi abasuulidde obubiskwiti omuguwa bagutadde ndowooza akatambi kano kannyonnyola bulungi abeefuula aba opposition n'aba opposition abaddala kati oja Kyagulanyi awaliwo bampuuga babedi bwali kaluba Robert Mao Kyagulanyi yaja ina one way ticket bano bajja bagula tuwe ensonga ebaddewo yobina ebufuza ebaddewo nina watutegye naffe batuweemu obakuza nti lwaki mbaba waamu gwe sigwola weka kati bwe mbawa sente kiba kitya ikale tuwe wakyenyama ntono nili mukwanga ngero nezivaayo mbateka mayagamba nti tugobe bwe tugoba n'atusuulira yasatu nga tumulinda ekisanja ye tuwe tiketi eyokubiri ne Bobi yaje tiketi eji twagala ntebe nimukwate seneti tukuteko buligenda mu lusuku lwaki ompe mirate n'endoba ate nga tugenda mu lusuku bw'nganti wannima tuli mugezi basirimbye mankulimbye nkute kuba ngenda mu lusuku kweyonjera kungante akwata emira nange nenza kumira nenkwaki n'endoba nungante aze ndi professor ategeera nokuba neewana nze mbadde maze mu opposition bagwavu nnyo nkoza bulungi nnyo nga ndi muki mu opposition kakiba kimala manya abantu babiri bababuuza ekibuuzo kimu babi bakigwa naye ng'omu akitegedde ng'omulala takitegedde kati ng'omukaire muntu nakubuuza nti MP wa Kampala yaani nogaba Betty Nambooze we Kampala oba okigudde n'omulala nomubuuza nti MP wa Kampala yaani chips and chicken yaba takitegedde byombi babifuye naye oli aba yakitegedde nakuwa MP omufu wana yabadde MP kati ono ye ekimu takikoze eki takitegedde kitegeera kakati abasajja basiru nyabo
Bwogera ndi basiru tebayigana. Anko Abedi kwalika muli basiru. Mpuga muli basiru. Muli mulembe gwammwe. Muya aguzanyiramu. Mugulaba. Mufunye chance mufunza. Baba suli yemi ate muloba. Mwana. Tusaba otuweka. Nenga ate sokunyuma. Nti mukuloba kwabwe. Banyigiza abantu baabwe bennyini. Kituufu. Musebe ndakyaweza myaka 2 mu nsi. Gwo kyaliwo. Ogakuwangana naffe ffe nyini nga tukyalina tukulaba. Ninga walinolinga mukola ki muntu nyiga. Ngozi nibya kuwa yabijje kujja kodda kwa Musebe ndaza kukola yakutera kintu kyonna nakuwa nga kyakutte bwati. Gwoza botekera olusinga nyiko dobo obufuze mukola gwangige. Tekisoboka. Obufuze kyali wayo. Nga wotekatekere bali awakatambika Honorable Lutamaguzi ku nsonga za iPod. Mukibi wanjisebo. Bannayuganda oyinza bagamba ki mbutuufu abakyasobola okuyimirira nga bayina essuubi mu bantu nga abo bampoga abeefuula abawogaba kino kimu nti bw'obanga oli Muganda oli Munnayuganda nga oliwe Buganda emengo ng'okyalina essuubi nti Museveni ajja kusasula ebikuwa ebibyo oli musiru oba oli wetteeso oli Mnyobe oba oli Kinga oli n'essuubi Museveni ajja kusasula oli musiru oba eriweero yali mu lutalo gye baali myaka 4 tusasulwanga ninga ate n'abatasasulwa n'abeekabala abatasasulwa bali n'enguudo ennamu era oli muki musiru era oli musiru kwa myaka 4 Museveni yakufiira kwa 3 wano fiira tusasuddwa kubo kyalina essuubi kyo kiri mu nteekateeka Museveni nti olwaba okukosimba okujja nga kamene zijje ayita buli gwasubira nti amubanja namwakoseni nakuwa kitegeeza nti gwena kuba kalulu gavumenti eyitewe kuwa sente zo yabakuumiddaawo kati gweoba oli mulobi kiriza nti nafiirwa musajja wange wuno weruwero yaŋŋamba obuwanga tanza kujja luwero n'abawaca yawadde kijja kuwa Karamoja ate amanyi bafune omuyika babanje nnyo bafune omuyika gwawujira nabo babulumi nga beruwero tasobola kikola naawe alina bibatamya katufune ku bigambo bya Honorable Lutamaguzi Paulsen ng'ayogera ku mukago gwa iPod tubizingira mu katambi kali ke tubadde tulaba emabega akabannabyabufuzi be basuulirayo bu biscuit oba obutwalo emyera nga bw'oyogedde ne bagenda maaso n'okuba nga bakola ebyekisiru tufune akatambi kano abagamba NUP eyagala kutulinyira mu luwombo NUP eyagala kutulemesa kulya njagala baveeyo batuwe ensonga zaabwe nti lwaki basuubira nti ekimu ku bizibu by'eggwanga currently ye NUP okugaana okwetaba mu lukiiko lwa iPod maybe they can go there mwe mubatunuulye kuba twetaaga baba bagenze nga tebagenze lwa bifaananyi kubanga abamu they go there for accountability purposes. Some of these people who purport to be fighting for the people or being members of the opposition, they clandestinely work for the regime. They have been smartly working for the regime. Nga mwete mumanyina kumanya mwe mudaba musajja simanyi twasainiza agreement kati nkwadde ekyokulabirako. Honorable Nobert Mao yalese etteeka ery'emisinde ng'alaba abaana ba National Unity Platform batandise okusonda ssente. N'aleeta etteeka ery'emisinde jjukira minisita wa Constitutional Affairs nti mu tteeka liri lyazuukusa muligamba mbu ekibiina ky'ebyobufuzi tekirina kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4 n'omubuuza where have you been all along abo be ba agenti abakuyita ogende nabo mu iPod. Owulidde ebigambo by'omukulu akuyita mugende mu iPod already ayina decision ye ate ng'efevalinga gwagamba nti gwalwanyisa iPod gundi ebinkaga egyo gyemba kulegitimizinga gavumenti ya Museveni kwefula kyatali nti mu mateeka wali erondebwa n'opposition akkanya nayo batiwa kati kankubuuzi nagamba luli nti bagenda mu iPod ku luli nga political parties zifuna billioni 14 ne batula mu lukiiko Museveni yagamba badanga ssaawa 3 ku makya Museveni yajja ssaawa 1 ekiro nga bamulinze era byava mu lukiiko ng'ebiina by'obufuzi bize 13 omunagana tana wayingirira kati NUP ekolera abantu ey'abantu tena bagenda mu bintu byakisiru bwe bityo naawe kwaza senzo nazo bagabana za Munnayuganda mu musolo mpozi nazo eziva mu Netherlands za iPod izo zibakwatako
fozi waffe si ssente kino kibiina kya NUP ky'abantu omuntu baddemu sonda ebyo byofuze bina ne business bina ebizimbe bya rentals bina hotels bina biki byonna bigula bizimba ku milioni 4 ekigabo kya milioni 4 jayiteka kadde ate milioni 4 ya sente zive ebweru kiva sente zive basiba nga sente zaki ngo bozo myezi zikubira bazikora zaki NGO biki ngomaze ogera kizikwa ki kizigenda kola kwa bazisponsa nga bayekera kiba baziteka ko gundi nga dalo zali zabayekera andi bwe bali balowooza bo kati sawa zino ekyo kyaggwa abantu bananyini kibiina toza bali mitinga mu kusonda ku kibiina kyabo kibagala kitu kiriyo tena teeka kibara nawo tona kwata kintu ekyo ena nimesondo bukade kubeka bumeka kuzimba kizimbe kya omusango zali meka zebawa mama mbabazi zali sente meka ya bali bumeka zali sente nyingi bwali sijukira kana obe nyini bebba sijukira kakati ngamugira ka awe tekati lyali wondowooza era kunti yali etana kwa dudiso makoko ki tigadi uganda yali tena opposition gwe omanyi waliwo Mr. Bin yagenda n'abangalio ka nyumba wati nakai no tena muntu akwagala ngole munsi wote najja kapabula gatabuwanika nandi badde no munnake anampandika ku baluwa hello Mr. Bin I love you so much I miss you nga hii ne tele mu kuganga bagambo bityo nakasula omulyango gwe na yeba kabwati tukwata bwazo yega zuka watu ngobode mugezi kuna ayita munafuma nagenda nadde nagenda kujja byakima agenda kudda mu nyumba bwati nalaka kabula maso geraje bwati nakaunda hello Mr. Bin I love you so much I miss you naja obali unanjagala nga nyine yake wandikidde nakesulira akati eliya wanambogeza ku Mr. Bin okanda msejolo bio zaizu kama 12 bagaga basonda sente nyinyi nnyo bagaga zali sente nyingi otwali teka ko NUP dikola kali so teba nkwanda wanga opposition eso se badem ya political novice ya omuyaye eyo muyaga oyo wagantati yeye ngundi njifunye mu 2012 nga 18 Dia kali badogera ya mwaka ki? Dia nebina. Dia 29. Kalo 2012. Aha. Kakati bagamba nti NRM yawa amama mbabazi. Ensimbi ezikunukiriza mu 4 billion nya nga zino za kuzimba emyaliro 27 nga kitebe kya NRM neje buli kati kati ba 2014 kasazi no billion enyezo ziziba zitwa billion nga 8 wa musango yes mbizikola kakati iteka yali likola ndoza mbuddo obwo obazile mya yambuza buziza babaga fubiri mwe yasinja mu nese ndamga asinga mu ndo 10 musinja mutwalo ngati ngoma hade mutwalo ngati azile ndajia zienda eri mukubeja tiye zile mwe bula koziro zile mekania zile ndajia sebo abasajja ensimbi amama mbabazi yaziteekana kumumwa teyasibwa teyavunana teyawabiro teyavunaanwa tewali kyeba mugambako kibina kyababbi ate bonna bemanyi so kyekyo yesebo twagala kubeebaza nnyo mikwano gyaffe mwenna abatambula naffe abatambudde naffe okuva wetutandikidde okutuuka wano njagala kwebaza mu kibi okutufisiza akadde kano n'okatuwanange nenkubaza okunsinza amagezi wanga tugakola eddakiika 3 nfunziza paka sawa zino nange nenkubaza okunsinza amagezi wangambye eddakiika 3 dipi mugezi yanse eriyo twagala kubeebaza nnyo mwenna betutambula nammwe njagala kwebazako abantu abawangalira amawanga ag'ebweru in fact his excellence agenda kubeera nga agenda bweru wa ggwanga
agenda mu is it Canada luda tuweko ku Canada jali nalabye nga nine kintu kye bankoledde ekirungi abantu b'amawanga ag'enjawulo bonna baavuddeyo nga bakunga era balangirira okujja kwe naye mu nnimi ez'enjawulo so nsaba tusooke tufuna akatambi kano before nga tetunawo kubeera nga tu wrapping up a program eno. Power. NUP everywhere and everywhere. NUP. Dear the whole world and the Boston community, the whole US chapters, we invite you to the Boston 2025 convention. Thank you. Abanya-Uganda mwena tubashabangu mwija convention yitu ya Boston neza kuberuho ebiro mushanju okike 210 Boston mu kwezi kwa 8 mwena mwije nsa kubakira. Baba ni bamayi mweze mu convention yife mwanyara nabi. Dopalana Ponditai convention yang tinate pale. Watu wote na wa viongozi tunawakaribisha kwa convention yetu. Asanteni sana. Hi everyone, we welcome you to the New Boston Convention 2025. Come one, come all. Waluongo weni convention mawani ma 2025 in Boston. See you then. Bana Uganda mwena abawangalira mu diaspora na nemikwano gyaffe mwena tubaniriza tubayita ku convention ya 2025 yetuliko kati. Thank you. Mwebale nnyo mwebale. Baganda baife bamama ni bababa muide mwena mu convention yaife guno omwaka 2025 toyanziza ino. People power. Our power. Our power. People power. NUP everywhere and everywhere. NUP. Bingo. Thank you. Wow. Muchibi. Wow. Enteekateeka yeeyo. Yeeyo. That is wow. NUP everywhere. Amazima gali nti manchi nokuluma obwana buli smart bwana banga okategedde bwana buli mu mirembe jinje tulimu msija naita kabineti nakutanga Museveni ayimiriddawo naita Moses Ali naita Kadaga naita bita bagundi babivamu naita ne woyo nto waleta ngani Moses Ali nga tabatukikiridde bulungi tebandagana bafana we batyo so nida bwana watu babu very smart. So nsaba nyo banayogana munimi ezenjawulo mugeko songa zegwanga munimi ezenjawulo. Yeah. Kitugatte wa mufena bana nyo twawula kibasale kuba kintu kibasajja kintu kibaluka kinene. Fe tuli muntu omu batugatta tulanire bizibu byaffe. Teri nsonga ndala. All right. Tetugenda kubeera nga tusukka waawo ye Mukiibi Hope abaddewo ava ku mukutu gwa Uganda nyaffe gyatematemera ensonga. Yenze Sajime ntambudde ne basajja bange of course Morgan abaddewo ku kamera songa mu production wabaddeyo Abe bwetwe tutambudde tusinkane nato omulundi omulala Mukama Katonda abatukumire mubere bulungi wadenga Joseph tumugamba nyaba tukumire koko